program Lutindo nze Walusimbi Evans. Essaawa tuli mwemu tujja kugendera ddala paka ssaawa 2 ez'akawungeezi. Olunaku olwaleero Lwakutaano, ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa 4 omwaka 2020. Olwaleero abakristu oba abakkiririza oba abagoberezi ba Yesu Kristu oba Yesu Kristu, olunaku olwaleero lunaku lwa kkubo lya musaalaba Yesu Kristu lwe yakomererwa, era emikolo egisinga nga bwe gyandibadde gikolebwa mu masinzizo ag'enjawulo olw'okuba embeera gye tulimu ey'ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe COVID-19, embeera nga bwe yasalibwawo, abasinga embeera eno tugitwalidde mu mayumba gaffe. Bannaddiini bayimye ku mikutu egy'enjawulo ne bagezaako okututuusaako kye twandiise okujaguza oba celebrations eza kkubo lya musaalaba egy'olunaku olwaleero. Tuli mu wiiki ntukuvu, mbakulisaayo mwenna abasobodde okukikolako mu mayumba gamwe nga mugoberera bannaddiini baffe ab'enjawulo, era bwetyo bwe tujja okuba nga tutambula. Ne Pasika yennyini oba Easter nayo tujja kugiriira mu nnyumba. Tujja kusabira ku zi TV zaffe, mu mayumba, ku radio zaffe, abali ku social media, ku masimu gwe tugoberera n'ebirala ebiringa ebyo. Mu studios olunaku olwaleero nkyazizza Kano, retired Kano, Dr. Kizza Besigye. Tubadde tetuludde nga radio Simba okumukyazaako, ne mu mbeera eno gye tulimu omukisa agutuwadde n'atukyalirako twogere ku mbeera ya ssennyiga omukambwe ono nga bw'ali. Nina omukutu kwe mbadde mulaba n'ensomako okwo ng'agamba nti nno oba oli awo embeera eno gye tulimu eyinza otuviirako oba etuwa kyakuyiga, kati kiki ekiddako. Nange nno we njagala okumubuulizaawo. Kaakati tuyingira kumpi omwezi mulamba bukyanga kirwadde kino mu ggwanga tutandika okumanya nti nno kitulumbye, wadde ebbanga lyali ligenzeeko mu nsi yonna, era nga tuli waka we batusibidde oba embeera we tusibidde obutatambuza kirwadde kino. Tukyagenda mu maaso, ennaku zisigaddeyo ntono, 14 ezasibibwa n'32 ezasooka okuteekebwawo, ate nga bwe tulinda omukulembeze w'eggwanga otubuulira kiki ekinaddako okusinziira ku kunoonyereza era n'ebimuweebwa ebiva eri abakugu ku ssennyiga omukambwe ono. Kambatwale wa Dr. Lamusa kubawuliriza ba Lubogola Simba. Webale nnyo muganda wange Evans, era neyanza radio Simba okuddamu okunkyaza olwaleero. Balamusizza mwenna bannaffe abawuliriza ba radio Simba yonna yonna gye musinzidde okuwuliriza programu eno olwaleero, era bakulisa ennaku zonna zino enzibu zetwakatambula mu kirwadde kino ekya COVID-19, ekirwadde ekireetebwa akawuka akayitibwa coronavirus. Nsaasira abo bonna abali mu quarantine, nannyo abasangibwa nga balina obulwadde buno, naye n'abatabuyina mwenna abatuuse mu mbeera enzibu olw'ekirwadde kino mbasaasira nnyo. Ne bannaffe mwenna abali awaka, abatakyakola, abatalina kyakulya, abali mu mbeera enzibu, era mbasaasira nnyo. Ndowooza abamu embeera ebategeezezza kye tuyitamu ebiseera ebimu, kubanga ndowooza abamu muwulira nti ono bamusibidde waka, olina ogamba awaka oyo talina buzibu. kati ndowooza mutandise okulaba ne bwe wakusibira awaka libakomera, era tekiba kyangu. Mbadde mbabegaka oluusi mpulira abamu nga bagamba Besigye oyo kyekimu ne Museveni, era bonna beebo kyekimu. Kale nno naawe nandyagadde olabe okubeera kyekimu nga gwe oli mu kkomera, oliye ng'ali
gali eri olabe kyekitegeeza ate sinakomera lyawaka lyokka naye okubeera kyekimu n'omuntu akutadde mu kkomera mu muloto mukalamujja enkya akusibidde nakasongola enkya oli kabaale gyaba kusibidde enkya oli waje bakusibidde kale nno nze nkitegeera bulungi nti ekkomera lyonna si kyekyangu n'olwekyo mbasaasira nnyo bannaffe mwenna abali mu mbeera eno enzibu nannyo abatalinamu ekibalabirira mu mbeera enkambwe eno gye tulimu nyongera okubasabira eri Katonda ffenna atubeere atuyise mu mbeera eno njagala mu ngeri y'emu okwebaza n'okuyozaayoza bannaffe bonna abalina omulimu ogw'okutujjanjaba ogw'okulabirira abalwadde baffe ogw'okulabirira embeera nga bwetambula n'okugezaako okututaasa okutujja mu mbeera eno eyatujjira kubanga abasawo ab'engeri zonna bannaasi baddokita abayambi baabwe ab'engeri zonna bakola mu malwaliro ne bwoba ng'oli ng'ayeera naye bonna abantu abo bakeera ku makya okulaba nti obulamu bw'omuntu butaasibwa mwenna mukola omulimu gwa ttendo mu mbeera etali nnyangu era mubadde muwulira mu nsi ez'enjawulo abasawo n'abakola mu malwaliro bafudde nnyo olw'okubanga be babeera ku mwanjo mu kulwana n'ekimbe kino ekyatujjira kale nno mwenna bannaffe mwenna abali ku mulimu ogwo mbeebaza mbayozaayoza era mbasaba mugende mu maaso nga mukolera ddala omulimu ogwo gwe mukola ogw'ettendo ate nga gwe mmanyi nti mugukolera mu mbeera enzibu nnyo ddala etalina bikozesebwa kubanga njogera nnyo n'abasawo mu disitulikiti ez'enjawulo okumanya embeera nga bwetambula kumanya bibayisa obubi naye ng'embeera ekyali mbi ddala abasawo baffe mwe bakolera mwe balwanira n'ekirwadde kino mwawulira juzi wano minisita w'ebyobulamu Luther Cheng yavaayo n'ategeeza eggwanga nti ebyandibadde byeyambisibwa mu kutangira ekirwadde mu basawo kye tuyita protective equipment personal protective equipment oba PPE nti tuyina bitundu 10 ku buli 100 ebyetaagisibwa kale nno ekitegeeza nti abantu 9 abali ku mulimu ogwo bakola nga tebalina kibayamba n'olwekyo nsaasira wamu nammwe naye nga mbeebaza olw'okugumira embeera bwetyo ne mugezaako okutaasa obulamu kale nno tutunuulire ekirwadde kyenyini obulwadde buno bumaze kati guno omwezi gwakuna bwajja mu Desemba awo China nga buli omu bwakitegedde mu kibuga ekyali kiyitibwa Wuhan era ne butandika nga teri ategeera bulwadde ki okutuusa bwe babunoonyerezaako ne basanga nti bulwadde obwefaananyiriza obwo obuleeta ssenyiga fuba gyeyitibwa fulu buli mu kika kyekimu naye nga kano akawuka kennyini kaali tekalabikangako ate nga kakambwe nnyo n'okusinga ke tubadde tulwana nako aka bulijjo era ng'obulwadde obulala obwa virus tekalina ddagala erikawonya tekalina naddagala erikagema kale nno kyekireeseewo embeera ffenna mwe tutambulira ng'ekisookerwako njagala okusooka abatuwuliriza mutegeere nti nga ssenyiga era bweri buli omu ajja kukafuna teri atajja kukafuna buli omu ku nkomerero ajja kukafuna naye ekigezesebwako kati okukolebwa kwe kulaba nti tokafuna nga tewanabaawo ekikuyamba so tugezaako okununula ekiseera kugula obudde buying time wasobole okubaawo ebitutaasa okusooka nti wategekeddwawo eddagala erisobola okutugema ozimbe mu mubiri gwo obusobozi obukalwanyisa kaba kaza okuyingira n'okawona nga tofunye buzibu nga tekakusse
okugemebwa. So tukyagezaako okwetaasataasa wasobole okubaawo eddagala eritugema. N'ekyokubiri nti abalwala tuleme ffenna okulwalira awamu nga tetujja kufuna abatuyamba bwe tuba tulwadde bangi nnyo mu kiseera kyekimu. Era kye mubadde mulaba mu bitundu ebimu ebyeyo Bungereza mu nsi ez'abeeru bye mubadde mulaba nga amalwaliro balina amalwaliro mangi, balina amalwaliro ag'omulembe, balina abasawo bayitirivu, naye nga abalwadde babasukkako kubanga bonna balwalira awamu ate nga bulwadde bukambwe. Kati nga balina kusalawo nti ono kimuyitiriddeko ono tetukyamusobola ono katumuteeke ebbali awo yafe katutaase ono kubanga ono tebalina bantu kugamba ababakolako, tebalina ebikozesebwa ebisobola okubakolerako awamu. Kale nno bye tugezaako okukola njagala mutegeere nti ekisooka kwe kulwawo abantu abangi okufuna obulwadde oba oliawo bwe banaabufunira nga bamaze okufuna ekyokubagema. N'ekyokulala nti tukendeze ennamba y'abasobola okulwalira awamu, abanaalwala abasawo basobole okuba nga balina obusobozi obubakolako n'ebyetaagisa nga ebibakolako weebiri. Kino nannyo kikulu nnyo mu mawanga agaffe ate agatalina busobozi, kubanga bw'olaba engeri gye kiyisizaamu abalina obusobozi oba otegeera butegeezi nti Omukama yakyatukutteko wano, singa ekyatuuka eri kituuka wano tutufanga munyeera. Kale nno awo wetugambira nti bino ebyateekeddwawo kye bigenderedde, kuba nti okusooka abakayina baleme kutuuka kumpi n'abatakayina bakabasiige ate nga ebikola tebiriiwo. So yensonga lwaki tulina okukola eyo distancing, nti anaaba akayina alabike yekka, ajanjabwe yekka nga tanakakwasa mulala. Distancing kyekikulu kyayo. Ekyokulala nti n'akayina nannyo bw'oba otandise okufuna ebyo ebikalaga byofuna ne ssenyiga owa bulijjo nti omutwe gukuluma, ofunye omusujja, otandise okwasimula n'okukolola, obulago obukuluma, nti bw'oba otuuse mu mbeera eyo kati weeyawulamu wekka era n'otegeeza abasawo bajje bakulabe gye bakukuumira n'okukebera okulaba oba keeko kennyini oba bulwadde bulala. Kale ebyo byonna byakuwabula okulaba nti tekasaasaana mangu, era nti bw'oba oyasamula oba okolola tokololera mu bantu kubanga obulwadde butambulira mu malusu. Bw'okolola obulusulusu obwo bukuvaamu, bwe bugwa ku mulala era kwe kumusiiga, oba bwe bugwa ku mmeeza oba ku kintu ekirala kyonna omulala n'akwatako we buli kati abukimawo, ate bw'aba teyegendereza n'akwata ku kifo mwe buyitira okumuyingira. Ebifo ebyo era bitegeerekeka nti ge maaso, ennyindo n'akamwa. Kale nno ne bw'oba yensonga lwaki tugamba nti ebbanga lino tube nga tunaaba n'essabbuuni, kubanga tosobola kumanya oba okutte wekali, nti bw'oba okutte wekali nga naye nga teweekutte ku bifo ebisobola okukuyingizamu era osobola okukanaaba ku ngalo ne kagenda. Kale nno ebyo bye bibadde byogerwako okulaba nti tekasaasaana. Naye obutasaasaana era nga kyekiteereddwako essira ennyo nti tekasaasaana, ekyo kiri awo kikulu nnyo nga bwe ngambye olw'ensonga ezo ze njogeddeko. Okusooka nti teka kuyingira oba oliawo nga tetunafuna okugemebwa. Ekyokubiri nti tuleme kulwala abangi ennyo ne tuyitirira ku buyambi bwe tusobola okufuna. Naye n'ekyokusatu nti nga vayirasi zonna buli gwe kayingira omubiri gwe gukalwanyisa, ne bwe kamutta ne bwakawona omubiri, buli woyingirwa obulwadde omubiri gwo guyina abasirikale abalwana kugutaasa, abakuzimbirwamu mu mubiri gwo. Kati vayirasi abasirikale abaffe be tulina mu mubiri bwe bavaayo ne bamulumba, vayirasi naye egezaako okwetaasa neekyusa embeera yaayo, neyeekyusa neyeefuula nga
abasirikale kye babadde balwanyisa nga tebakyakiraba nga bwe yeefudde yensonga lwaki tebeera naddagala era nga nzibu okuwonya kubanga ebbanga lyonna erina obusobozi obwefuula nefuuka ekintu ekirala nga tokyasobola kumanya nti kyekiri kyembadde ndwana nakyo ekye bayita mutation. Kati mu kwefuula okwo obukambwe bwayo nabwo bugenda nga bukyuka. So ne bw'oba oliawo nti kitutte ebbanga ojja kusanga nga obukambwe bwebadde ekozesa nga tebukyali bw'amaanyi nga bwe bubadde. Kale n'olw'ensonga ezo wekulaba nti ekisookera ddala kwetaasa mu mbeera bweti okuba nti obulwadde tebutukwata nga tewannabaawo obusobozi obw'okugema nga tewannabaawo abantu abangi n'ebikozesebwa nti ffenna tulwale bangi nga obusobozi obutuyamba butono era nti oba oliawo n'obukambwe obwekajja nabwo nga bugenze bweweera nga bukendeera. Kale nno ebyo byembasaba nti n'olw'ensonga ezo ebyakateekebwawo okwewala okusaasaanya ekirwadde birungi. In fact twakeerewo ebimu okubikola. Ababadde bagoberera byenjogera nze omu ku baasooka okugamba nti ekintu kino kyetaaga buli omu abeera awaka. Bagenda okukiragira nti buli omu abeera awaka nga wayiseewo ewiiki nnamba nga twamala dde okulwabula kino ekirwadde kyetaaga buli omu abeera awaka. Naye okubeera awaka n'okukigaana okusaasaana eyo siteepu emu yokka mu byetaagisa okutunuulira mu kirwadde kino bye nandyagadde mu mukisa guno gumpeereddwa bye mba nteekako essira. Okay. Neyanziza nnyo neyanze mpuliriza omulungi programu Lutindo. Nze Walusimbi Evans ndine retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Tutunuulidde embeera eno gye tulimu. Dr. obadde wali mu kutandika olina woogambye nti ekirwadde kino kikambwe nnyo era bwe kiba kikugwiridde nga tokyetegekedde kikutwalira ddala ne wooba amaanyi ogalina. Kati tujja kulaba ensi kati America kati ate erinnya, Bungereza, Italy ebadde kkakamuuko katono, Spain nayo bwezityo ne zirinnya, China nayo bwetyo. Naye ng'ate olaba nti abo obukuumi bayinza okuba katubuyite bukuumi oba okwerinda bakulina. Kiki naddala ensi zaffe ezikyakula naddala Uganda yaffe oba n'ensi za Africa buli kizibu ekijja omuntu akiyigiramu. Omuntu yenna bw'afuna ekimusoomooza akiyigiramu. Endwadde bazitubuulidde era naawe mu kusooka wano abantu obannyonnyodde mu ngeri y'ekisawo ng'era bw'oli omusawo n'engeri y'obukulembeze nga bw'oli omukulembeze. Naye mmwe abakulembeze oba n'abakulembeze b'ebitundu byaffe eggwanga lyaffe Uganda n'ekitundu kyaffe Africa n'ensi endala ezikula ebintu nga bino oba ebiyinza okwefaanaanyirizaako nga bino tulina kweteekateeka tutya? Kiki kye tuyigira mu mbeera ng'eno? Kubanga abantu abasinga tubadde tumanyi ntalo nga zino endwadde zaali zadda okuggyako kati akawuka oba akamukenenya n'endwadde endala ezibadde zizenga Ebola, Mambaga n'ebirala ebiringa bwe bityo. Kiki kye tuyigira mu mbeera eno? Oba abakulembeze baffe kiki kye muyigira mu mbeera eno ku mawanga gaffe agakyakula singa bwe tulaba abazungu bwe kabayisizza bwe katyo naye n'ewaffe? So mu bulwadde bwonna obulumba ensi ngeri ky'ensi gyeva mu bulumbaganyo obwo kitambulira ku nsonga ssatu. Nsonga esooka yenneetegeka y'entambuza y'eggwanga kyoyita governance. Eggwanga litegekeddwa litya, litambuzibwa litya, ebyobufuzi by'eggwanga ebiritambuza biyimiridde bitya. Ekyo kikulu nnyo 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 nga bwe ngenda okutegeeza. Ekyokubiri enneetegeka y'ekulabirira ebyobulamu ekiyitibwa health care system. Enneetegeka y'okulabirira ebyobulamu mu ggwanga yeetegese etya. Ekyokusatu abantu eggwanga eryo n'abantu baalyo balikkiririzaamu batya ekiyitibwa social capital.
ngeri ki gy'okkiririza mu nkola mw'otambulira nti eggwanga olinga oyinga alina okukkiriza nti eggwanga lyange bwe nfuna ekizibu lijja kundwanako eggwanga lyange ndi omu ku lyo ng'alina sense of belonging eggwanga lyaffe tukole bwetuti oba oliawo kyandiyitiddwa nga patriotism kati patriotism eyo etambulira ku bantu ngeri ki gye beewuliramu mu ggwanga nti ddala lyange nti era ekiritambuza nange mwendi nga teyeebulira ng'ali bbali social capital mukulu nnyo kubanga era yakuja ayamba n'ensi oli bw'agamba nti bannange musigale waka buli omu n'amanya nti ekyo kikulu buli omu alina okukola ki okukikola naye bw'obanga muli mu ggwanga nga teri n'obukulembeze obulitambuza omuntu kyalowooza nti bwange era bulwanirira nze era ekikolebwa kyonna kiri ku lw'obulungi bwange egamba ebintu ebyo era byebivaamu amawanga okusanga nga geeyisa nga bwe gaagala era n'ebimu byebyalabise ebyalabikiddeeyo mu Europe bitambulira ku ekyo olaba nga Germany erina abalwadde kumpi abenkanankana n'aba Italy. Germany ne Italy ziriraanyaganya. Germany wakafaayo abantu 2,000. Italy wakafaayo abantu simanyi kati bali mu mutwalo n'ekitundu. Kale lwaki abalwadde benkanankana ate abafudde eno bangi bayitirivu lwaki kale byonna ebyo bitambulira ku bino byenjogeddeko kale nno katuddeyo tutunuulire ffe embeera eyaffe nga gyoyogeddeko mu Afirika. Ekisooka obulwadde okujja bulumba omuntu ne busanga nga ajjako buli omu yali ku front line y'obulwadde. Obulwadde bwemumala okuyingira weetegesa otya gwe ng'omuntu kubulwanyisa nga ne abalala bonna amalwaliro biki nga byo tonagendayo gwe amaze okuyingirwa akawuka weetegesa otya. Kati enneetegekayo omuntu etambulira ku mbeera omuntu oyo mwali ali atya, embeera y'okulya, okusanyuka, ebintu ebizimba mu mubiri gw'omuntu, obusobozi obulwana n'obulwadde, bye bino ebikulu bye nandyagadde abantu bongera okutegeera. Ekisooka mmere. Emmere yezimba buli obutofaali obulwana n'obulwadde bonna obuyingidde mmere. Ebika by'emmere ebimu ebika by'emmere bikuwa amaanyi agakutambuza agakola ki, naye ebika ebimu bizimba ngeri ki gye weekuumamu obulwadde. Kati ebyo mwemuli zi vitamin eziva nannyo mu bibala n'enva endiirwa. Emwe mwemuva vitamin. Enva endiirwa ezo nazo abantu baffe tebanamanya kuzikozesa nanya abaanaku zino. Vitamini zino bw'oziteeka mu mazzi ziva mu we zibadde mu nva ne ziyingira mu mazzi, ziri dissolvable, ziri soluble. Kati abantu afumba enva n'ayiwa amazzi ekitegeeza ayiwa vitamini n'asigaza ebikoola kulya kutuusa mukolo. Kale naye nga vitamin nkulu nnyo. Minerals, waliwo minerals era enkulu nnyo nazo ze twetaaga, z'osanga era mu nva ez'endiirwa, z'osanga mu magi, z'osanga mu ebimu ebibaleera, z'osanga mu bulo, abali obulo oba obusera, mu binyeebwa, mu bintu bwe bityo, bijanjaalo. Kale ebyo ebintu byetaaga kubirya era n'olya ebimala. Vitamini si nze ngamba abantu nze kyempagira ennyo ze nniimu. Bw'obeera n'enniimu n'ogikamula n'ogiteeka mu mazzi agookya
n'ebikuta byayo mu bikuta omwo namwo mulimu omugaso gw'amaanyi oguwonya ne kansa. Kale nafumbibwa yenna mu mazzi agookya n'onywa amazzi ago mulimu vitamin C amala mu nniimu emu akumalira ddala olunaku olulamba era n'akuyambako n'emubizibu ebirala ebyo byenjogereko. Kale okulya kyekimu ku bintu ebikulu. Ekyokubiri nti weebaka ekimala. Muntu yeetaaga yeebake waakiri ssaawa 8 ku ssaawa 24 eziri mu lunaku. Ssaawa 8 nga weebase. Oba weebase omubiri guddamu ne gwezimba buto ne gulongoosa yawonoonese ne guzimba ebyetaagisa mu mutwe ne mu mubiri gwonna. Kale okwebaka kikulu nnyo. Bino byonna bitambulira ku mbeera y'eggwanga. Olinga bamubanja lendi teyeebaka. Kale bino byonna embeera ebisanga oyimiridde otya. Kale naye nga okwebaka kikulu nnyo. Obutanywa taaba. Taaba akendeeza nnyo obusobozi bw'omubiri okulwana. N'omwenge nga muyitirivu nagwo wonoona obusobozi bw'omuntu okwerwanako okulaba nti abeera. Kukola exercise kukulu nnyo. Mu kutambula mu kukola exercise kino abantu baffe abangi kyo balina okukikola tebakirowooza nako kubanga ebbanga lyonna babeera mu kakaluka nabatambula bakola eno neeno. Kale bagikola nga tebategedde. Naye mukadde nga kano bwe bakugalira awaka kati awo osobola obutategeera nti okukola exercise kikulu. N'otuula oba neweebaka n'okeera n'otuulawo neweebaka. Kale ekyo kinafuya omubiri mu kwerwanako. Y'ensonga lwaki okukola exercise kikulu nnyo. N'ebirala ebyetaagisa weebiri bye tuzze tulambulula. Eyo step emu ey'okutegeka emibiri gyaffe kulwana n'obulwadde bwe buti nga butuyingidde nannyo buno obutalina ddagala. Njagala tutegeere nti mu kirwadde kino ekya COVID kimu abantu 5 ku buli 100 oba kimu kyakubiri ky'abantu abakwatibwa obulwadde buno abantu abatalina buzibu obulala nga muntu mulamu nga n'ebyenjogeddeko ng'abikola. Kimu kyakubiri ky'abantu tebajja n'okumanya nti balwadde. Tebajja kufuna simptomu yonna. Akabuka kajja kumuyingira akakube kafulume nga tategedde talwaddeemu nti yasamira simanyi kolola oba alina omutwe oba nedda. Kajja kumuyingira akafulumye nga tewali kintu kyonna kyawulidde. Kimu kyakubiri ky'abantu. So kikulu nnyo okuba nti obusobozi obwo obuyina abantu abasinga obungi. So abafuna obuzibu beebo ab'emyaka egigenze kubanga buno n'omubiri gwabwe obusobozi bwabwo gutandisa okunafuwa. So abakadde abalina obulwadde obulala, nze ndwala pulesa, nina diabetes, nina kaguka ka siriimu, nina obulwadde obulala obumuliko ndi bwa mutima simanyi. Kale abo be basinga okufuna obuzibu mu mbeera eno. Naye abavubuka abaana abato ng'alya bulungi akola exercise yeebaka bulungi akola kimu kyakubiri tajja kumanya n'okumanya nti yalwala. Naye ne bw'aba nga tamanyi nti yalwala ye asobola okukawa omulala ye nga tamanyi nti mulwadde naye ng'akasaasaanya. So y'ensonga lwaki ekintu kino kikulu nnyo ku abantu okumanya ngeri ki gy'akantu kano gye katambula era n'okumanya nti kajja kutuuka ku buli omu. So kale eyo y'embeera ey'okubiri enkulu ennyo ey'abantu gye balina okwetegekera kulwana ku busobozi bw'omuntu ssekinnoomu ngeri ki gy'alwanyisamu akawuka. Ensonga ey'okusatu nga y'enkulu ennyo mu bino esooka ya busobozi obw'okulwana n'okuwangula obulwadde buno mu ngeri y'ekisawo. Abalwadde kati n'aba ng'alina obulwadde
ayina nebiraga nti mulwadde nga yeetaaga obujjanjabi omuntu oyo ayisibwa atya okuba nti addamu n'awona n'adda mu bulamu obulungi. Eyo enneetegeka nkulu nnyo era tezimbirwa mu lunaku lumu. Eyo yenneetegeke amawanga gaffe ge twetaaga okuzimba nekitwala ebbanga nga tuzimba nga twetegekera ebizibu bwe biti, kubanga byetaaga ssente nnyingi, byetaaga obukugu bw'amaanyi, byetaaga ebikozesebwa bingi ebirina okubaawo ng'obulwadde bwenyini tebunatuuka, n'omutima ogwagala okukola ekyo. So ekyo yenneetegeka y'eggwanga. Amawanga ga Afirika ndowooza yali mu kina oba yali 85 oba 84 gaatuula abakugu mu Afirika ne basanga nti twetaaga ekitono ennyo buli ggwanga lyonna eriri mu Afirika okuteeka ssente mu byobulamu eziwera bitundu ebitakka wansi wa 15 ku buli 100. 15% zirina kugenda mu health. Tusobole okuzimba obusobozi obwo. Ekizibu nti n'olwaleero mawanga simanyi n'amawanga agaliyo agateeka ssente ezo mu byobulamu. Wano mu Uganda mu myaka 35 egiyise gye tubadde nga tewali nti waliwo gavumenti waliwo abalumbi gavumenti eroneva, tubadde ne gavumenti emu kwenkana ya NRM myaka 35. Mu myaka 35 emyaka egisingira ddala obungi ssente ze tubadde tuteeka mu byobulamu zibadde tezigenda waggulu wa bitundu 4 ku buli 100 mu kifo ky'ebitundu 15. Mu mwaka guno gwe tulimu ogwa ssente bitundu 7 n'akatundu kamu ezigenda mu bajeti y'ebyobulamu mwaka guno. Omwaka ogubalirirwa 2022 bajeti ejja eyamaze dda okutegekebwa bigenda kukendeera kuva ku bitundu 7 ebyo n'akatundu kamu bigende ku bitundu 5 mu bajeti eyakayisibwa ey'omwaka ogujja. So bino oluusi yensonga lwaki nti oba n'ebizibu bwe biti bitugwako abantu bazukuke, kubanga ssente walabye tuli ne mu bulwadde bwennyini nga bumaze okutuyingira mu mwezi guno gwennyini. Palamenti yafulumiza obuwumbi 305 simanyi obw'okuyamba ekirwadde, naye kwezo 8 mu bubiri obuwumbi tibugenze mu defense ne security obugenze mu byobulamu ndabwo 8 ku 3 kimu kyakusatu bwansi wa kimu kyakusatu ky'obuwumbi obwakafuluma ku lw'ekirwadde bwe butunuulidde okugenda kulabirira ebyobulamu butereevu. Ebirala nti era abasirikale ba LDU sibanyi baadizi banyi nga bagenda okulya. Kale nno kikulaga nti okutegeera kwaffe n'okukola ekisaanidde okwetegekera obulwadde kutono nnyo. So awo owulira abamu bagamba tuzimbye mulako, simanyi tuzimbye. Kuzimba ebizimbe si kyekitegeeza health care. Kuzimba enkola erabirira obulamu kitwala bbanga ddene, kitwala ebintu biyitirivu. Olina okuzimba abantu nga bwe nkugambye abakugu ate abaagala abalina motivation, abalina okwagala omulimu. Okwagala omulimu nagwo omulimu gulina okukwagala. Olwaleero osanga abasawo dokita ng'afuna akakadde kamu, n'osanga abantu abataasoma bali mu palamenti
ne senior 60 yagisoma agatirira ebipapula ajeno ki certificate neno atwala bukadde 3 eka buli mwezi nga tanaggatako ze allowance manyi ngenze wabweru buli afulume kugenda ebweru buli lunaku bamuwa $5 buli lunaku kale ebyo nga tonabigattako zatambuza nti bamuwadde emmotoka yabwerere bukadde 2 ebyo zo ne batema zamugulira motoka simanyi bamuwadde biki naye nosanga abasawo talina kimutambuza talina gyasula talina mmere waka abaana be tebasoma omulowooza nti ajja kukujanjaba kale nno abakugu tetubalina era abakugu abamu betutendeka be bajjudde mu mawanga amalala bakolera eyo era abadduka eno obutabeera nabo nababajanjaba ate bali be babajanjaba betwatendeka eno ne badduka embeera kale nno abasawo ebikozesebwa mu system nti oyina buli omu yenna ali mu kompyuta buli citizen ali mu kompyuta ne bwolwalira mu Arua bw'oyogera erinnya lyo omusawo ali mu Arua ajja kutunula mu kompyuta asange ebikufaako kuva lwe wazaalibwa atandikirawo ng'amanyi kyoli ebyo byonna tetulina system etambuza buli munnayuganda naye nga obusobozi tusobola okuba nabwo bw'oba otunuulidde Uganda kale katugambe Uganda kuba tubadde tukigatta Africa naye Uganda ekyo kyoyogerako obusobozi we buli dokita nnyo era twabuyinako nga tetunabeera n'ebyobugaga nakati gye tuyina jjukira mu 6 mu 7 eyo nga eggwanga likyali lyavu naye nga wasanganga obujjanjabi mu ggwanga nga bwa mutindo gwa waggulu ebimu n'obulwadde obumu mu nsi yonna ffe twabuvumbula waneemulabo abantu kwe batambulira nga abakugu baffe be babuvumbula wano zikansa ezimu zonna gye bazisoma mu China mu America basoma kye twavumbula wano mu Uganda n'ebirala byonna ebintu ebitambula bwe so kizibu si kubanga tetulina magezi kizibu si kubanga tetulina ssente kizibu neetegeka n'engeri ki gye tuteeka ssente bwe zirina okubeera so obulwadde buno bwe tugenza okutusanga ng'enneetegeka yaffe teriiwo ago ge mazima nti owulira nti simanyi waliyo Health Center 3 naye nga waliwo akayumba si ddwaliro waliyo abantu nti basawo naye si basawo ddala era n'emirimu tebakola ya busawo so sisitimu yonna etambuza ebyobulamu yo mu ggwanga lino kkiriza oba gaana nfu ne bw'ozimba eddwaliro n'ogamba nti lino ddwaliro lya mulembe terijja kutambuza sisitimu eyo yeetaaga kuzimbibwa buzimbibwa buto naye nga kitandikira kugiteeka mu ssente kitandikira kukubeera n'enkola entangaavu eggwanga kwe litambulira kubanga kati ne bw'oteeka mu ssente babbanzibe nga bw'olabye nga bagamba nti tugenda kugulira abantu emmere naye teziise na nnaku 2 nti sente ze bateeka mu mmere ezo zonna bazibbye kale kati tekikyali ssente zokka enkola eggwanga kwe litambulira eri gye nakutandikiddeko ebintu ebisatu governance erina okubaawo governance nti kitegeeza ki nti abantu be balina obuyinza mu nsi obuyinza bwe muba mu batono ng'abantu tebabayinaako buyinza kitegeeza nti abantu abo bajja kukola bye baagala era bajja kukola ebibayamba bo si biyamba ggwanga enkola eno gye tulwana naye esooka ey'okugamba nti obuyinza ddala budde mu bantu abantu nga be bafuga be batambuza eggwanga be batematema ssente n'okulaba nti zikola nti enkola eyo teriiwo nti tutambulira ku nkola ya kisirikale ya magye yakukuba kibooko kyalina emmundu yasalawo kyayagala yayingira Bank of Uganda n'ajjayo zayagala n'azimba moolo mu kifo ky'okuzimba eddwaliro n'azimba zifulaata n'azimba amawoteeri mu kifo ky'okuzimba ebiyamba abantu naye nga ssente z'abantu embeera eno tetujja kugivaamu so kyengamba kyeki nti tulina okutandikira eyo tumanye nga kino Katonda ng'atukutteko ne tukiyitamu
tumanye tulina okuzimba ensi edde mu ntambula y'ensi nga bwe zirina okutambula. Si kubanga ensi etambulira ku bantu abatono, sente z'eggwanga ne bazikozesa nga bwe baagala, kubanga bo bajja kulinnya ennyonyi bagende zibatwale bafune obujjanjabi eyo gye bajanjabisa, bakole ki, bazimba, tebakola amakolero, simanyi bakola ki, balimbe nti ensi ekulaakulana. Ensi okukulaakulana kwayo okukulaakulana kw'abantu, si kukulaakulana kw'amawoteeri, si kukulaakulana n'enguudo zino ezitambuza motoka zaabwe tezitambuliza bulungi bw'abantu. So tulina okuddayo tuzimbe ensi nga bwe yina okutambula. Mu nsi omwo tusobole okutematema ssente zigende mu bifo ebiyamba abantu abasinga obungi. Era ebintu ebyo ebiyamba abantu abasinga obungi, ekisookerwako bulamu, ekyokubiri kuyigiriza n'okwongera okutegeera mu mitwe gy'abantu, knowledge. Byebikulaakulanya abantu, byebikulaakulanya ensi, si bizimbe. So ekyembadde njogerako ekyokubiri ng'ovudde nasookedde kutangira obulwadde okusaasaana. Ekyokubiri, omuntu sekinnoomu eneetegeka gy'olina kulwana n'obulwadde. Ekyokusatu kino kyendiko, enneetegeka y'eggwanga kulwanyisa obulwadde nga buzze. Oba ekizibu kyonna naye nga kati tuli mu bulwadde, tunuulidde bulwadde. Enkola erwanyisa obulwadde mu ggwanga eyimiridde etya? Abasawo n'abakugu abalimu abasobola okulwanyisa obulwadde, ebikozesebwa. Nagambye nti ebikozesebwa byo tewali. Ne mu ggwanga lino ogenda mu ddwaliro erisinga obukulu ne bakugamba genda ewa musawo gundi ewandegeya. Ng'omuntu sekinnoomu yayina ebyuma eggwanga bye litalina. Ebyo tebisobola kubanga ggwanga. Olaba kati nga Bungereza, mukulembeze wa Bungereza, Great Britain, ekirwadde kyamukwata. Sajja bamuyita Boris Johnson. Kirwadde bwe kimukwata kati ali mu ddwaliro, naye eddwaliro lyalimu si lya private, ya gavumenti. Ali mulago, sina mulago, kubanga ddwaliro lyalimu ddwaliro mangi agali efaananyiriza, sigamba nti ali kiruddu gyalwalidde. Kubanga ne buli omu yenna alwala gyagenda, teri kusasula. Buli omu yenna alwala, otambula n'ogenda kiruddu gyali. Naye gyali Boris Johnson. Kati atuuse ne mu ddwaliro kirwadde ne kimweyongera ne bamutwala mu intensive care. Era awo wennyini mu kiruddu mwali. Buli step gye beetaaga weeri. So olaba naye ng'ate siri ekkulu ennyo. Abasawo bonna ekyetaagisa mwekiri. So ye system gye twogerako. Naye n'eddwaliro singa yalwala ng'ali mu katawuni akalala mu Bungereza, era yandigenze mu ddwaliro lyeyo, bandiyingiza erinnya lye mu kompyuta, ebimufaako byonna kuva lwazaalibwa nga bijja, era nga bamanyi immediately bwe batandikira ekye balina okukola. Eyo ye health care system gye tulina okuzimba etaliiwo wano, era nga tetunava ne mu kino. Fact nawandiise ku nsonga zino ezimu, era ekiwandiiko kiri mu mitimbagano egimu. Ebintu bino olwaleero tugamba mu kirwadde kino nti tukebera abalwadde, naye okukebera wano mu Uganda tekunaba kutandika. Kuva ekirwadde lwe kyajja kutuusa leero tetunakebera abantu abawera 10,000. Mu ggwanga lyonna tetunakebera abantu abawera 10,000. Era abakeberebwa abo 13,000 mwezi tyo beebo abalaze obubonero nti bandiba balwadde. Naye nakugambye
nti abalaga obubonero basobola okuba kimu kyakubiri kyabo abalina obulwadde. Waliwo abatajja kulaga bubonero n'akamu naye nga balwadde ate nga balwaza abalala. Waliwo abanaafuna obulwadde ne bafuna symptoms naye ne batalwala ennyo kugenda mu ddwaliro era ne bawona. Abo nabo bawera ebitundu nga 3 ku buli 100 abafuna symptoms ngeza ssenyiga eya bulijjo n'amulwalira awaka n'awona atali musawo yenna gwalabye. Abo nabo bitundu nga 3. Abawalirizibwa okugenda mu malwaliro basigala bitundu nga 2 ku buli 100 akuba enduulu nti bannange ndifa. Kale kitegeeza abo abalala bwe babeerayo bulwadde bwo busigala bukola ki? Butambula. Naye n'ekyokulala kujjako bano 5 be bakakasizza nti balina obulwadde era be basobola okugenda nga mu maaso nga batunuulira kulaba nti kati babuwonye. Abalala bonna abalwala ne bawona kitegeeza nti teri kye bayamba eggwanga kubanga bw'oba tebakyalina kutya nti kisobola okunkwata kubanga bwe kimukwata ye alina obusobozi already obukirwanyisa. Abo be bandibadde batuyamba mu kutandika okuggulawo eggwanga kubanga bo tebalina bweraliikirivu obwo naye tetubamanyi. So tetumanyi abalwadde mu ggwanga benkana ki, teri akimanyi. Betumanyi beewo abalaga obubonero ne bakeberebwa kubanga si balaga bubonero bonna tebakeberebwa. Abalaga obubonero ne bakeberebwa mwe muvuddemu 5 naye abalala bo tunaabategeera tutya. So walina okubaawo okukebera abantu okusinga ennyo okuliwo olwaleero. Olwaleero tesiti ekolebwa wano Entebbe mu Uganda yonna ekolebwa mu kifo kimu kyokka eky'Entebbe. Tesiti eyo ekebera ani ayina akawuka mu mubiri. Tesobola kumanya eyakayina n'awona. Yo emanya ani akalina ayina akawuka ako. Era nakugambye nti n'oyo gwe bakebera yoyo akayina era ng'alaze. Naye twetaaga okukebera n'abo abakayina ne bakasiiga naye nebo nga tebakyakayina oboolyawo mubiri gwakalwanyisa. Ebyo byonna bye binaatuyamba okuva mu mbeera gye tulimu okuddamu okubeera nti eggwanga litambula, okubeera nti ensalo zigulibwawo, okuba nti ekisaawe kijja kuddamu kigulibwa abantu bagende ebweru. So naye eyo nsonga nkulu nnyo ey'enneetegeka. Eyo y'ensonga era buli omu yenna gwensaba nti okeerenga ku makya osabe Katonda era omwebaze okubanga tetunatuukibwako ekiri awalala kubanga obusobozi bwaffe tewali n'akamu obw'okulwanyisa ekirwadde kino. Omukama yekka yatukwatiriddeko. Neyanziza nnyo neyanziga mpuliriza omulungi programu Lutindo. Walusimbye Evans nina Dr. Kano retired Kano Dr. Kizza Besigye tutunuulidde ensonga ya bulwadde era bw'oba omuwulidde mu kwogera kwe ayogeredde ddala mu kwogera okw'ekikugu eky'obusawo. Bannayuganda nsuubira bulungi nnyo embeera eno gyatubuuliriddemu tuddemu twekube emitima tuddemu yongera okwongera ng'oddayo ng'omuwuliriza ng'oddamu ng'omuwuliriza. Enjogera leero gy'ayogeddemu munnabyabufuzi ne si kya byabufuzi kino kitukwatako ffenna njogera ya bukugu mu busawo. Akadde katugendako Dokita akasembayo eri Bannayuganda ebintu no bingi bye twandyagadde okutunuulira naye olwaleero tutunuulidde munnayuganda alina kweyisa atya oba omulundi omulala bwe naagufunanga embeera bwe tugiraba tujja kutunuulira ku byenfuna n'ebirala byonna bwe tulina okubyetegekera mu budde buno ekyo tujja kifunako omulundi omulala. Naye
akasembayo eri bannayuganda tusiibule. Kati akasembayo mpozi era nga kakulu nnyo njogedde ku bintu bisatu. Okusooka okwewala obulwadde, ekyokubiri obusobozi obubulwanyisa ng'omuntu sekinoomu ate ng'eggwanga, naye ekyokusatu ekizibu ekiri mu kino kyonna si kya bulwadde bwokka, kyakwebeezaawo. Kubanga abantu b'ogamba nti basigale waka banaawangalirawo batya nga tebalina kibabeezaawo. Mu Uganda era ne mu Afirika okwawukanako n'ensi endala ezo ze tulaba, tewali nteekateeka eriwo ey'omuntu okwebeezaawo nga tagenze kukola buli lunaku, kubanga z'okola z'olya, terina kyeweeterekedde, n'abamu n'ez'olunaku tabeera nazo. Kale nno alabiraawo, kale nno ekyo kyekintu ekisinze okuyisa obubi ennyo abantu baffe, nti obagamba babeere waka ate nga kyekirungi ekyokukola, naye bawangaalireyo batya, kubanga kyoba ogambye nti genda ofiira awaka n'akalwadde nga tekanakutuukako gwe olina okufa ate nga nkimanyi nti bwe kanantuukako nsobola okukalwanyisa nempona oba oliawo, naye kati bwonsibira waka mba wakufa bufi. Awo wewali obuzibu obusingira ddala kati bwe tulina obutabaako okutegekera abantu, kubanga buli ggwanga lirina okuba nga lirina kyeryeterekera kyetuyita reserve, nti akadde bwe kajja bwe kati oyina kyojjayo ng'eggwanga, si kati singa omuntu sekinoomu nti waliwo kyetweterekera, tulina reserve mu Bank of Uganda. Kano ke kadde keyandibadde efuluma nga engereke kulaba nti buli omu tulina wekusooka wandibaddewo pulaani nga na bino byonna tebinabaawo. Mu Uganda tuwoza nti tulina National Planning Authority, ekitebe ekikolera eggwanga pulaani ekyenkalakala ekibeerawo ebbanga lyonna, naye ekitebe ekyo tetunaba kulaba pulaani yakyo gye kyakola ey'ekiggwanga tekiraze bwe kiti nti pulaani yo yandibadde efuluma mangu ddala nga yeetambula. Olaba nti wali olaba mwami Museveni atudde ku TV akubaganya ebirowoozo nabo atudde nabo, kati kino mulowooza tukole kino ate yandibadde anokolayo pulaani, kati tuli wano, kati tuuse wano, tulaga wano, tugenda bwe tutibwe. Pulaani eyo teriiwo. Era pulaani yesinza okukosa abantu nti tewali kati bagamba nti tumanyi tutwala akawunga buli omu tumuweeyo kiro bwezi teri nkola neetambuza akawunga, teri nkola neemanyi abantu abasinga obubi gye bali, teri nkola kwegamba enneetegeka ey'okubeezaawo obulamu va ku bulwadde, naye enneetegeka y'eggwanga ey'okubeezaawo. Nayogerako nti abantu abeeterekedde n'essente zaabwe ez'abakozi, kubanga buli akola yeeterekera sente zalikozesa ng'awummudde ebayita pension. Buli mukozi yenna bamusalako sente ne zigenda eyo buli mwezi. Kati ngeri gye tufunye ekintu kino tewali buyambi obulala obujja. Kati abantu ze beeterekedde mubafulumizeko ntono, oli bw'aba ateresa akakadde mumuweeyo emitwalo 10 waakiri jimuyise mu kino, kubanga sente zize yazikola azeeterekedde za kumuyamba, ate ziri muyamba ddi nga agenda kufa kati nga talina kyakulya, n'ezo zaagaana. Kale nno awo okwebeezaawo, awo okuyimirizaawo n'emirimu gyaffe gye tubadde tukola kati ejaggalwawo nga we banaagulirawo nga ginaaba nga tegikyaddawo, naye n'oyimirizaawo emirimu gyaffe, kampani zaffe ziyimiriddewo zitya mu mbeera eno, kubanga yali ategese omulimu ng'alina kampani, abakozi anaababeezaawo atya, anaabasasula atya nga kampuni eyimiridde tekyakola. Abaali balina kampuni ezitunda ebimuli wabweru basazeeko abakozi 10,000 kati abo n'emirimu gyabwe n'ebibadde batambuza ebyo byafa. Ekirwadde bwe kinaavaawo tulitandikira ku ki? So enneetegeka eyo yensinze okukuba ku by'abantu, ate n'olya ekirwadde kino tekimuli byabufuzi, naye nga tebaagala wabeewo avaayo ayambe ku banne, nti abuyambi bwonna bulina okutuyitamu, ate gy'obuyisa nga bye babubba gy'oyisa. Kale
ekintu kino kyandibadde era kyetaaga nti kiteebwe abantu olabe nti otaddewo standard ti bw'oba wakugaba abantu ku kyalo boyiranye emmere olina okugoberera kino. Bw'oba oli wakutambuza abalwadde kubatwala mu ddwaliro kubanga teri ambulance nakati bakyawoza mutuyambe twagala buyambi tufuneyo emmotoka 10 kale werizirigira omukyala ayina olubuto ayagala kusumulukuka ekiro olya owasima emuli bubi ekiro abaana baffe abalwadde b'emitima bikibiri abo bakufa bufi nga tewali twali tutaddewo enkola eneesaabaza abantu okubatambuza kubajja mu byalo ebatuuse mu malwaliro nga yaffe ya nakyewa nga tukuŋŋaanyiza mu motoka ezimu na za ambulance eki zitambuza ati teri akirizibwa gavumenti yokka kale emmotoka ziri awo naye tezisobola kukola ebintu ebyo. Enkola kwegamba ey'okulwana n'embeera wabweru w'ebyobulamu wabweru w'ebyokubutasaasaanya kirwadde eneeyimirizaawo y'abantu embeera eyo yo era etunuuliddwa mu ngeri mbi nnyo era twetaaga okugiddamu ng'eggwanga. Neyanziza nnyo neyanzege ampuliriza omulungi abadde retired Colonel Dr. Kizza Besigye yembeera eyo ate tujja kumufuna n'omulundi omulala okwongera okulaba kiki kye tulina okuzzaako katumale okulaba ennaku 32 ze baatuwa ate tulabe ekiddako. Dokita neyanziza nnyo mubeere bulungi. Olwo lwe lubadde olutindo.